kyenkakasiza obulungi bano abasajja badikola b'ebyobufuzi ba Bedi Wanika n'akabinja kaabwe. There is something they want to achieve and they want to ride on Nuupu to achieve that. Njagala tugende empola tujja kukiriziganya kuba ndaba abasajja bano bwe tunaabawo obudde tugenda bayambako ku achievinga ekyo baagala okwachivinga. Ndaba ndowooza twandibadde tubaviirako ddala okubaweera ddala obudde. Lwaki nkugambye bwe nti you can't be the same person making two statements. Nokola statement yenu basabanga tukola politics ono bwe tugamba struggle mulekerawo okutuma n'okuvuma abakulembeze baffe. Nokola statement eyo ng'olina kye weemulugunyako ate nomala the same person akoze statement eri nga weemulugunya ate gwe nojja n'okola kyobadde ate weemulugunya. Mulabenza obulozi abo era toddayo gyambala bazikola ng'oteekamu pampa munda. Kati you can't be contradicting yourself like that. Gwe muntu omu agamba nti twagala kutuvuma ate gwavuma abantu. Kitegeeza there is something they want to achieve. Njagala ombuuza what do they want to achieve? Baagala kupopulayizinga kintu kyabwe kuba bakimanyi amaanyi tebagalina agasobola okupopulayizinga ekintu kyabwe. Okikuba mawulire abantu bakiwa attention kati bo babala nti kiki tulina okukola. Tuba provoking tubakoleko olutalo then bajja tuddamu attention bagituteekeko then tusobole okuyisaamu ekintu kyaffe tukipopulayizinge ekyokuleeta ekibiina kyabwe abantu batandike batekinga serious batandike okufuna popularity mu bantu kuba buli lwe mubaddamu lwe baba provoking kiki babanoonya mubaddemu mu kubaddamu wano bo bayiseewo ekintu kyabwe ekintu kye baakoze olunaku lw'ejjo bwe bamaze okutankuula olutalo lwabwe nga bwe balwagala ne bamanya nti kati attention yonna eri kuffe. Then they came up with this statement. Mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze twamulabye. Okitegedde ekintu kyabwe kye bagezaako okuvuga kati bamanyi tebalina bwe bagenda kutunda kintu kyabwe wabula ye kyakola kiri kimu genda osiikuula enfuufu mu kusiikuula enfuufu bwesituka ojja oyiseemu meseji yammwe mutandike okutunda ekintu kyammwe. Tuba tubawadde obudde bungi okutweyambisa bo okutunda ekintu kyabwe kuba eno kyagaana bo bakwata ekkubo ne bajja mu nnungu nga bamanyi bagenda kukola obwaddiikuula bwabwe nga bwe babadde bakola ebbanga lyonna emyaka gyonna bwe bazenga batuvuga nga tumanyi bali ku byakukyusa Museveni kumbe bo bavuga kyabwe bali mu kulya buli kati bagenda okujja eno balowooza nti awo omuvubuka yakajja mu byobufuzi tabimanyi nnyo we are going to take advantage of him. Bagenda okulaba gwe bagwako nga mulala kati balina kuddamu kuzimba kyabwe wabula nga balwaidigira ku ye bamukoleko olutalo bafune attention mu bantu. Ekyo kye baagala. So I think bano kati tebeetaaga kuwa budde kuba kati neno video twandibadde olweyo tukola na video nga zoogera ku birala naye tuli kugina emiziina ze gina emiziina sigiddako kugiyambako ku achieving ekyo kye baagala okwachivinga kuba baagala kufuna media attention abantu batu mukavuyaako ke bakoze batundiremu ekintu kyabwe kye bamaketinga simanyi tugenda bakolera bwe bati tugenda kola bwe tuti bano tebabeerangako bantu bakyusi baagala kukyusa ggwanga eyesimbawo ku bwa president ate no bano ofuka MP otambula odda mabega bano tebalina gye baali batutwala ng'oyagala obategeera obulungi bo bali mu opposition ate nga opposition ng'oyagala obategeera obulungi babuze Dr. Besigye bano ba Bedi Bwanika. Bw'owulira Bedi Bwanika byatambuza bw'oba olimu okutegeera wandibadde otegeera Bedi Bwanika kyali. Bedi Bwanika buli omu ndowooza akimanyi nti yeesimbawo ku bwa president yali candidate nange nga ndi candidate. Kalulu bwe kaggwa nengenda mu kooti kubanga babbye akalulu nendonda balooya abasinga obukugu mu kibuga muno netuteeka petition y'amaanyi nnyo mu kooti ensukkulumu mu Uganda. Mujulizi omu ku baali ku mwanjo ba Museveni abagamba nti bwe yabulimba kalulu katambula bulungi temwali tulugunyizibwa temwali bubbi temwali ki Bedi Bwanika. Kati abo tetuyinza kuddamu kubamalirako obudde bwabwe bo bali mu opposition kuzoganya balowooza nti mu Nuupu ebizannyo gyabwe gye baazannyanga mu kaseera kali basanga omuntu ng'ali serious ku kyakukyusa ggwanga ne batandika okubeera nga ate ye kennyini gwe bazoganya bye baakola Dr. Besigye bye bintu bye bimu
byebagadde okukola nani ne Bobi Wine naye nga ate ye bamusanga mu buufu yababuuka mangu tabawadde chance kola bya kisiru byabwe n'alabise emiziina twagitegedde so kyonna kyebagezaako bakigezeeko naye nga nze kyembasaba ati bantu tetukyetaaga kubamalirako budde tubeere ku bintu birala amot otuukanga ku leve ekola ekintu nga kyetaagisa muntu mulala okuvaayo ne yeetonda ku lulwo oba kyakuswaza oba ofaafaaganiddwa Abedi Bwanika oswazizza famire yo oswazizza ekibiina kyo n'oswaza n'abantu b'okiikirira kuba bababuuza yono gwe mwatulondera netonde kulwa muganda waffe Abedi Bwanika engeri yeyisiza wano kiri nnyo tekifaananya bulungi kamera weziri wano tuli bakulembeze muntu w'ekitiibwa tetuli bato mu myaka so mutusonyiwe Abedi Bwanika ne League of Extraordinary Gentlemen naye kugobye oswaziza abasajja ab'ebirevu ebyeru si ono omusajja mu kaseera we basibira ba Honorable Segirinya ne Sewanyana eyavangayo n'atambuza enjiri bannaye tudayaloginge tuwogerezeganye n'omusajja Museveni dialogue ekola ku Museveni yekka bw'obanga olina obutakkaanya n'omukulembezeewo eyakutwala mu parliament kyogamba ku kitebe kavule wala nnyo oba emasaka gy'obadde weekyangira weekumpi muli beeru naye temuli be kiwandiike waawo ate ku mulundi guno eno gye mubadde mwerabisizza nnyo ndabye ebipande ku makubo nga mwafunye abantu ne mubateeka ku makubo naye neneebuuza yeye mu biseera nga tebannabakwata na mugaati mu kamwa bino ebipande nga tetwabirabako bi free political prisoners lwaki bizze kati luli byali luddawo ebipande bino bane munzijukize munyinza okuba nze saabiraba abakulu bano nga tetwalabako nga bakuŋŋaanyiza abantu nga bawanisa ebipande ku free political prisoners Bompoga yakwasiza abantu ebipande Bobi Wine wabakulembeze baffe ebitiibwa abasajja bano baali beeru naye nga sibe naga ekiwandiike waawo mwongera kwerabisa buli lukya bonna nga batudde wali beefunyiza bati bagamba nga bo badiplomaati tebamanyi bintu byabuvuyo bo tebali mu ebyo if you have some misunderstandings ne omukulembeze wammwe lwaki temugenda ku kitebe kubanga mmwe you are more of a noob than abantu abali ku social media mwe kasamba simanyi batuvuma abantu batuvuma mwe muswaziza nnyo ekibiina n'okusinga abali ku social media kubanga mmwe bannuupu be bayita abannuupu bennyini abaddala ddala you are more of noob than abantu abali ku social media muswadde basajja bakulu ate Abedi Bwanika amaze ebbanga nga yeetega ayagala attention abaana bazira Abedi abaana balina engeri gye bazira okuddamu Abedi teri yali awadde Abedi budde kitegeeza Abedi ono tebakyamuteekinga serious kati alina obusungu obwo ate jjukira omuntu gyagenda akula yeeyongera entondo yeeyongera omulugube mu ssente kyovula abasajja bakulu obasanga bagugujubana ne ssente kyakubiri baswalaswala dda balina obusungu bwabwe ono abaana bagano mu obudde kati yafuuka daihadi nga tebamuddamu anyiiga kati munyiivu yefuula mbw alina bayomberako muli kyakuswaza mulabye yekyanganze sebakanko ku mwana wange nenga ataani yabyogera naye neŋŋamba mulabye naawe kati otandise okubeera victim wa malisi oyina bulijjo omalisinga omukulembeze mbu simanyi wabisiyaga n'omumalisinga kakati gwe saawa eno olajja n'ogamba abantu nga bootebakanko ku mwana wange bye mwogerera bannammwe mumulooza byo tebibanyiiza oba famire zaabwe tezinyigirizibwa bw'obanga omanyi ekintu gwe kisobola okukuluma nga bakikwogeddeko tokikola ku mulala oba si kyo bw'oba weekyangira ku muntu ng'olina byemwogerako ebyobusiru nawe baba babikwogerako ebyobusiru guma totukaabirira toddamu kutuwolomera mugende mwetonde bababuulire ki ekyokukola oluggi lukyali luggule nga tebannaluggala bannange mugende mwetonde bababuulire ki kyemuteekeddwa okukola ng'oluggi terunnaggalwa kuba oluggi bwe banaaluggala bannange munansonyiwa nabadde ngambye bineno
sigenda kubiddamu naye kano ke kasembayo mbadde mpulya kansiwa nga sinza kusula nako munsonyiire ddala sinza kulaba nako mupiira gwa Arsenal wakati mu kubeera nti Joe bannaffe baadde bawendekeddeko muganda waffe okugenda okumuziika Pascal abalala mu kujja okuziika ebigendererwa byabwe tebyabadde byakuziika babadde bazze mu lutabaalo basabale bannyabo mupulikayo mu lutabaalo okutambula naffe eyo statement ekunyonyola nekutegeeza nti byonna ebyakoleddwayo byabadde n'ekigendererwa satubdi laka al ayam ma kuntu jahilan ennaku zigenda kukuleetera amawulire gobadde tomanyi so bano abakulu balina abavubuka ebibinja by'abavubuka abakozi b'effujjo bo bwe bazze tebazze nti bazze kuziika kuba tukimanyi nti abantu abafiiriddwa bebeebaza abantu nti mwebale kujja kutuziikirako naye bano olwavudde eri gye bayise mu kuziika ne bajja mu kampu yaabwe akulisayo abavubuka baabwe nti mukulikeeyo mu lutabaalo kitegeeza byonna ebyakoleddwa byabadde birina ebigendererwa kati teweewuunya lwaki olwaleero gavumenti etaamye eyagala kujja ku baana ba Nuupu Red Beret kubanga eyo yebadde identity ebaawula kati baagala babajjeko Red Beret mutambule nga mwambadde engoye zino eza bulijjo basobole obbatabika mbino ebivubuka byabwe ebyabampuuga bibakoleremu effujjo kubanga luli kibadde kizibu okulaba omwana nga ayambadde Red Beret ng'akola effujjo nga beekontrolinga nga toyinza kugamba nti buli omu agayidinga munne kati we banaabeera awo nga babatabise mbino ebivubuka kijja kukola effujjo batuukirize ebigendererwa byabwe bye baagala kusiiga Nuupu kifaananyi kibi yensonga lwaki bapulikinga kimu nti eyo simanyi ffe tetuli babiri babisiyaga biki baagala kusiiga ekibiina ekifaananyi ekibi bakyongereko nti kino kyabakozi ba ffujjo bajja bibasuula mbino ebivubuka mumulinde bulinzi I don't know how you are going to fight that but I see ekyo kyekijja naye ab'e Masaka mwatuwa omanyi Honorable Rutamaguzi atera okugamba akagamba nti abalonzi bafaanana mu kiise waabwe kakati ssebo ab'e Masaka njagala mbabuuze bwe muti bwe mufaanana oba just muli misrepresented mwatukola kiki kino ab'e Masaka biki bino bye mwatuleetera ya ilahi al-awwalina wal-akhirin nze ngenze amoto nsaba Katonda nneme kudda kuzza bintu bino bannange nsaba bolebe kubaayo